oli ku Franklin Media mwebale kubanga mwekumiddeko mwenna abali mu bitundu ebyenjawulo. Nyongera okugamba nti gwe wenna omupya eyakatweyungako subscribe teweerabira kubanga onyiga kade okusobola okumanya buli story empya ebeereze ku Franklin Media. Omukyala Spice Dana agudde mu bintu ebiyitirivu. Omukyala Spice Dana agudde mu bintu ebiyitirivu ku bino ebya ITL ebibadde bigenda mu maaso, wabula omukyalo ono afunye mega deal egenda okutambuza obulamu bwe mpaka bw'aliva mu bulamu bw'ensi eno. Omukyalo ono afunye deal era nga deal eno evuddewo omukulu Sudhir. Sudhir ye musajja kubamu betumanyi abagagga abasinga in fact mu East Africa. Sudhir ono musajja mugagga era nga bwe twogerera wano ono omusajja Sudhir be bamu ku basajja abasinga sente. Omusajja ono alina businesses nyingi nnyo wano mu Uganda, alina companies nyingi nnyo eziri wano mu Uganda. Teweerabira nti omukulu ono Sudhir alina buli kimu ekyebbeeyi, alina sente ezitalinaalina era nga bw'aba akuwadde deal nedda baba gwe oba ogaggawadde. Ku luno Spice Dana deal gy'afunye Ewa Sudhir, eno deal yo Spice Dana ne bw'ataddamu kuyimba kubanga deal gy'afunye egenda mutambuza obulamu bwe. Anti Spice Dana asayiningiddwa buli mwaka agenda kuba afuna $50,000 egya dola. Muganda wange ezo sente nyingi nnyo wano e Uganda ne bw'otaddamu kuyimba oba mugagga muvundu. Omukyalo ono bambi bamunaaza olweza okusinziira ku biki by'abadde afuna ebigenda mu maaso. Teweerabira nti emabegakaawo era abadde alina kampuni y'amazzi gy'akubira obulango, wabula twabadde tuli awo ne ITL nga naye emuwadde omukisa okubanga agitundira essimu yaayo, wabula kakati ate tubadde awo nga ne wiiki tennaweera wuuno ne Sudhir amuwadde deal ebadde temanyikiddwa era nga omukyalo ono buli mwaka agenda kuba asasulwa $50,000 eza dola ku kampuni ya Sudhir. Teweerabira nti Sudhir be bamu ku basajja abagagga nga ne president wa wano abatya. Sudhir be bamu ku basajja abagagga mu East Africa. Sudhir be bamu ku basajja abalina ssente empitirivu era nga tumanyi alina ne kampuni emanyikiddwa nga Rajiv Rupaleria. Eno nno kampuni ya mmotoka za mpaka era nga kigambibwa nti mutabani we eno gy'akasiba era nga gy'avugira emmotoka z'empaka. Omusajja ono Sudhir be bamu ku basajja abalina ssente, wabula Spice Dana ye alabika nga agudde mu bintu ebyenjawulo era nga omukyalo ono tujjukira atandika music industry career ye yagitandika mu 2015. Wano nno okuva bwe yakuba hit n'akuba hit taddangako mabega era nga kati amaze emyaka 5 ng'ali mu music industry, wabula byafunye mu myaka 5 tebirina alina kubanga azimbye n'ennyumba. Afunye ebintu bingi ebyenjawulo mu bulamu bwe. Mu myaka 5 gy'aliko essaawa zino omukyalo ono alina ebintu bingi era nga twalabye nti omukyalo ono buli lunaku alina abantu asasula aba bodyguard abamukuuma ssente empitirivu buli lunaku era nga omukyalo ono kirabika nti ssente ye yazikubye yamaze. Twalabye nti atandise n'okuyigiriza abantu ku online engeri gye balina okukolamu ssente. So omukyalo ono ye alabika nti ebibye biwedde, buli kimu amaze okukifuna ne bw'ataddamu kuyimba obulamu bwe bwo bulabika nga bugonze, obulamu bwe bwo bulabika nga butandise okubeera obwangu. So oli ku Franklin Media gamba nti subscribe, teweerabira kubanga onyiga kade, mbaagala nnyo.